po jako akawuwo. Ebitongole bino biriwo kubayamba biraba n'okuvaayo tutuule nabo tutandika okwogeranga nabo. Abantu bangi abayita mu kunyigirizibwa kw'enjawulo kyokka nga basinga bakuyitamu olw'obutamanya mateeka. Wano bannamateeka beegattira mu bibiina eby'enjawulo okuli Uganda Christian Lawyers Fraternity, Uganda Youth Forum, Uganda Muslim Lawyers Association ssaako n'ebirala we basinzidde okutegeka omusomo gaggadde ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe okubangula abavubuka ku ngeri gye balina okweyisaamu mu mulembe guno okwo ssaako n'okubayamba okumanya eddembe lyabwe mu mateeka. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Anthony Kakoza, omu ku bakulu mu kibiina ki Uganda Youth Forum, agambye nti abavubuka bangi bafunye ebizibu eby'enjawulo naddala mu biseera eby'omuggalo omuli n'abo abakabasanyiziddwa abantu abeetoolodde kyokka nga tebamanyi wa kuddukira olw'obutamanya mateeka. Abavubuka bafunye ebizibu bingi mu kiseera kino ekya lockdown. Bazadde baabwe ba-anko baabwe bakojja ababeera nabo mu maka gaabwe okwebaka nabo abaana ne bafunamu embuto. Balina okumanya nti organizations nga Uganda Christian Lawyers Fraternity, Uganda Muslim Lawyers Association ne Youth Forum, ebitongole bino biriwo okubayamba. Bwe gutuuka ku kulonda abakulembeze ate ne kiyitirira anti bangi bagulwa n'obuntu obutonotono olwo ne balonda abakulembeze abatali batuufu naye nga byonna bino biva ku butamanya. Abatamanyi kye kitegeeza okubeera nti munno okukola ebintu ebituufu n'ebikyamu. Ekikyamu kye kino, ekituufu kye kino. Nawe tutandika okwogera ne bano abaana abato okuva mu buvubuka abagenda okuyingira teen age paka we babeera nti bakulu nnyo emyaka 5 oba n'okutuuka mu myaka 6 ne bamanya nti nno wosasulira ekintu oba omuntu w'omuwa obuntu nga switi akuwa obululu si kituufu, kikyamu nnyo. Balina okutandika okutegeera kyekitegeeza nti nno okutambula obulungi n'okukola ekintu nga kituufu. Sauda Nsereko okuva mu kibiina ki Uganda Muslim Lawyers Association aliko byannyonnyodde ku musomo guno okossaako n'engeri gye bazze bafuba okubangula abavubuka okuyita ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ate n'okudduukirira abo ababa beetaaga empeereza zaabwe. Ekizibu ekisinga okubeerawo abantu bano olumu tebamanyi tebali ku mitimbagano ate tebamanyi wakutandikira. Kyekyo kyova olaba nti olukuŋŋaana luno nalwo luli important okulaba nti abantu bategeezebwa. Era tukubiriza abazadde abaana baabwe babakkirize babeere ku mitimbagano egy'enjawulo bafunemu okuyiga bamanye kiki ekyokukola. Bw'ofuna ekizibu osooka kukola ki? Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Omuntu awulira nga yeetaaga obuyambi alina okutukubira. Ebiseera ebisinga ebizibu bibeera mu communities naye ne tutategeera